ku Buganda y'omutwe naye ogutemako n'oguteeka wali kampe eri Kigozi ali wano ayite mu bigambo by'omuteesa waffe Engineer Kaggwa we Germany nga bw'ateesezza ssebo Ssaabasajja Kabaka awangaale akazindalukako eri Kigozi. Awangaale nnyo nsiimye abateesa naye omuteesa yakava ku mpewo Kaggwa oteesezza bulungi ku lwa Buganda. Kaggwa mutono nnyo, Karuuna mutono nnyo, Kigozi mutono nnyo ku nsonga za Buganda. Tuvumagane, tuyombe kasita kiba nga tuyombera Obuganda era nga tubutemera empenda. Kaggwa kyagambye okwesulirayo ogwa Naggamba entondo kuba bakwogeddeko gwe n'otadda bino ebintu si byambaga amazike tuli bamasayi ffe tukuziti tumanyi nti simanyi Obuganda buteekebwamu obulambuzi. Musajja mutuufu tuli bakozi tulina ettaka ffe tetulindirira abatukolerere twekolerera. Kaggwa sebo kulikayo abaka twegattako omuwuliriza leediyo y'Abaganda kuwa kitimba www.ababaka.com. omutwe gugamba Buganda ey'enkya ogyetegekedde otya oba tugyetegekedde tutya? Omutwe guleese omubabiro bwe tutyo katuwe n'abalala omukisa. Amasimu mangi katukwate essimu eno. Sebo oba nnyabo Ssaabasajja Kabaka awangaale tubuulire amannya go nawa gy'osinzidde otukubire eno oli ku leediyo y'Abaganda Ababaka. Omutwe gwaffe ogwaleero gugamba nti Buganda ey'enkya tugyetegekedde tutya. Omutwe gwaffe ogwaleero Ssaabasajja Kabaka awangaale akazindalukako. Ogundegunde musota awangaale Ssaabasajja Kabaka. Kasolo gemanya tusanise okuwuliza Kasolo kizidde kyadduwa ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka e Buganda. Ewaawo sebo webale nnyo okuweereza n'abakulu bonna booli nabo munnaseesa okubawuliza n'amaloboozi n'abamu mbadde nudde okuwulizaako. Twebaza omulimu amakulu agumukolera eggwanga lyaffe okutakabana okusomesa okunoonya ensonga nga tulina okuteeka mu ddiiro tubaganye ebirowoozo tubenga Buganda tugirunula tubenyumirizaamu nnyo era tulowooza nti Obuganda bulina essuubi ddene ate kubanga buwulira ku maloboozi amakangufu agataliimu vvuunya agataliimu kwegwanyiza yadde okweyagaliza naye nga ebigambo byogerwa ku bulungi n'eggwanga lyaffe ku Uganda. Kama Katonda tuteremu obwangu. Sebo nze ateesa ndi mukiise kikola Bazikula Buganda International olukiiko oluzze lubinkana n'ensonga z'okulaba nti Buganda enunulwa okulaba nti tugizzaawo nga bwe tubagyagala era nga tulowooza nti oba oli awo okusinziira ku maloboozi ge tuwulira okuva mu bantu ab'enjawulo kituuse okuba nti abantu batandise okutegeera ebigambo ebibadde byogerwa nti Abaganda kati boogera ku Buganda nga buli omu aleeta ensonga ate kabadde gukyali bwe guto ne Ssaabasajja Kabaka yennyini n'avaamu eddoboozi ey'okusiima abantu be bwe yalaze nti
ebigambo byawulira bimukakasa nti abantu batandise okwogera eddoboozi erimu. nno kyamukisa munene eri eggwanga lyaffe, kubanga luli tubadde mu matambutambu nga buli omu ayogera kikye, naye kakati kirabika nti Buganda yesinga okubeera ku mimwa gy'Abaganda. N'obwadde bangi bakyali mu bibiina, abalala bakyali mu madiini, naye ku nsonga za Buganda mwana wattu owulira nga amaloboozi bwe gaba gavuddeyo kumpi gonna gagala okufaanagana. Kyo nno nekituba essuubi ddene nnyo ngaffe omwoyo gwa Buganda abayimiridde ebbanga lyonna okulaba nti Buganda tugizaawo bagyagala. Sebo omulamwa gwo tuwadde ogambye nti Buganda ey'enkya, Buganda ey'enkya sebo tugikoze tutya okubeera nga wangi yena maaso Buganda okugyogerako ey'enkya tulina kusooka kwogera ku eyo eyasookawo, tutegeere bajjajjaffe ki kye baategeeza bwe baayogera nti eno ensi eyitibwa Buganda. Era ebyo bajjajjaffe bye baakola kugifuula ensi ey'ettutumu ey'amaanyi naffe okugyenyumirizaamu, bye tulina okusooka okutegeera nga tetunabinyweza, kubanga tusobola kunyweza kintu nga tukitegedde. Tulina kusooka kubitegeera Buganda eyo nnyini tugitegeere mwoyo ne mazima. nga tunamala ogitegeera tujja kusobola okuginyweza mu mitima gyaffe, mu kwogera, mu kulowooza, mu neeyisa ne mu buli kimu. Awo tujja kuba tusobola okutunuula we tuli, nga tumaze okutunuula gye tuvudde, Buganda gyevudde, tutunule we tuli olwaleero. We tuli olwaleero wategeeza kinene nnyo Buganda gyetwogerako ey'enkya. Naye nga tunaba kukolera Buganda ey'enkya, nze ndowooza tuteekwa okusooka okukkiriza nti Buganda tuteekwa okubaawo ng'ensi. Tetugenda kutandikawo butandisi nsi eyitibwa Buganda, wabula tunyweza n'okukuuma ekyo ekibaddewo ebbanga lyonna. Era bajjajjaffe kye baakolera enteekateeka nga bayita mu bulombolombo, obuwangwa n'ennono, okukola ebintu bye baakola byosobola okugamba omuntu nti bwalaba omuntu nga yeeyisiza bw'ati oyo abeera Muganda. Bwalaba omuntu nga afiiridde omuntu we n'amuziika mu nziika eŋŋanda, oluvannyuma ne wayita ebbanga n'akuma olumbe ne bateekako omusika ne bamusumika ne bamukwasa obuvunaanyizibwa okumusikira ensi eneddako, omuntu amanya ti Abaganda bwe beeyisa batyo. Kakati tusabo nga sigaziye nnyo okulaga bulombolombo nano, tuteekwa okuba nga tukkiriza nti kyonna kyonna ekitegeeza Buganda tulina okinyweza bukolokolo, nga tulina kyetugamba nti oba oli awo bino tebikyatuuka na mulembe, kuba tetulina kyetusalawo kituukana na kitatuukana. Byonna tukkiriza nti z'empisa zaffe, z'ennono zaffe, ekitegeeza ebyo byennyininyini ye Buganda. Omuteesa Nantume ateesezza ekigambo kibadde kikulu nnyo, bw'agambye nti Buganda, mu bigambo byateesezza abadde nga ategeeza nti Buganda weeri ekyagigibwako buyinza bwayo. Ekyo nno ekigambo kikulu
waba kitegeera bwe batyo si bangi abasinga balina endowooza nti Uganda yasaanawo abasinga batunuulira ettaka nga linyagiddwa ne balowooza nti Uganda tekyasobola kukola ki kuddawo kyova olaba nti abantu abamu kati bafudde bandyamu ŋŋenda kuba tebakyalina ssuubi nti Uganda ekyasobola okuddawo naye njagala okugumya abatuwuliriza mwenna nti Uganda ng'eggwanga weeriri ekintu kyokka kyokka kyetutalina bwe buyinza okuddukanya gavumenti ey'obwakabaka bwa Buganda era ekyo kyokka kyetulina okusabira amagezi n'okunoonya nti ekyo bwe tumala okukinoonya ne tukizaawo Bugerere ajja kusigala nga bwe yali ne Buddu asigale nga bwe